Alright, breaking news, ladies and gentlemen. Josiziro kubanga watching Verse Strange 256. Amawulire gafulume encha ya leero nti eyaliko senkagale w'ekibiina kya FDC retired Colonel Dr. Kizza Besigye Kifeefe yafunye obuzibu mu kiro ekyakeseza olunaku olwaleero era naddusibwa mu ddwaliro. Gwe ssebo oba nnyabo atulaba, emikutu egy'enjawulo givuddeyo ne kitandika okubanga gitambuza ensonga eno. Amawulire gano eno nze ngafunye ku mukutu ogumanyikibwa nga ogwa BBS terefayina eyaffe. Bavudde ne bategeeza nti ekibiina ki PFF kitegeezezza eggwanga nti embeera y'obulamu bwa Dr. Kizza Besigye mbi ddala. Era ne kitegeeza nti kyonna ekimutuukako gavumenti n'ekkomera ly'e Luzira bavunaanyizibwa. Okusinziira ku bubaka obuteereddwa ku mukutu gwa X eggulo, Dr. Kizza Besigye yaddusiddwa mu ddwaliro erimu erisangibwa ku Bugoloobi Village Mall wakati mu bukuumi obw'amaanyi. Ekibiina era kisabye ab'obuyinza okukkiriza abasawo ne famire ya Besigye okukkirizibwa okumulaba ebisingawo lindirira mu mawulire. Gwego omukutu gwa BBS terefayina oguwandiise kigambibwa nti ekiro yafunye obuzibu era naddusibwa mu ddwaliro erimu ku Bugoloobi Village Mall. Now, obubaka buno kigambibwa nti bwateereddwa oba aba PFF, ekibiina kya PFF kyavudde ne kiteekayo obubaka buno, that is 9 hours ago. Era ngenze ku mukutu guno ne nnoonya post y'ekibiina kino ekya PFF Munnayuganda asobole okumanya exactly wa we tuyimiridde. Now, essaawa 9 hours ago, ekibiina kya PFF kyagenze ku mukutu gwakyo ogwa X nakyo ne kiteekayo obubaka buno nga kigamba nti the People's Front for Freedom wishes to inform the public and all supporters of freedom that the health of our leader, Dr. Kizza Besigye, has reached a critical and dictatorial state. We received credible reports that Kizza Besigye was rushed in the night from Luzira to a medical facility at Bugoloobi Village Mall under heavy security. It is a tragedy that a man who has dedicated his life to the health and freedom of others is being denied his own rights to medical dignity. We hold the regime and the prisons authority fully accountable for his well-being. We demand that his personal doctor and family be granted immediate and unrestricted access to him. We reiterate that Dr. Besigye is being held in a total disregard of the law. He must be freed to receive the care he deserves. We ask all compatriots and lovers of freedom to keep Dr. Besigye in your prayers and remain vigilant. We will continue to provide updates as more details emerge from our teams on the ground. Kano Kizza Besigye yeyembeera eriwo okusinziira ku kibiina ekya PFF kyakulira oba kyakulembera. Bavuddeyo ne bakozesa omukutu gwabwe ogwa X ne bategeeza eggwanga. Now, just a few minutes ago, ngenze nenkebera ku mukutu gwa mukyala we, because omuntu yenna waabanga afunye obuzibu nga mu kkomera, abantu abali immediate abalina omumutuukako alina kubeera mukyala we. Winnie Byanyima, mukyala wa Kano Kizza Besigye, amukyalira almost every week, simanyi mirundi emeka. Wabula wengenze ku mukutu gwa Winnie Byanyima, basebo ne bannyabo, ngezezaako okulaba post naye sirabeyo obubaka bonna. Post gye yasembeyo okukola Winnie Byanyima yagikoze yesterday, if I'm not mistaken, 19th, nga congratulatinga Senegal okuwangula ekikopo n'omubaka omu wa PFF. Now, wabula mbadde ntegeka video eno ate omukutu gwa BBS
ne gupostinga ne gugamba nti mukyala wa Dr. Kizza Besigye Winnie Byanyima ayise olukuŋŋaana lw'abannamawulire okubaako ensonga z'atangaaza wekumire ku BBS Telefinder. Kiraga nti alabika naye ensonga aziyingiddemu agenda kubanga atutegeeza. Tugenda banga tukuwa updates wano eno very soon. So just keep yourself glued ku mukutu guno. Kano Kizza Besigye mulwadde. Kati ngenda kuvaako ku byamawulire ngendeko mu mbeera y'aba activists ba revolutionalists. Gendako mu nsonga za struggle. Kano Kizza Besigye tetusobola mujjako the fact that nti abadde musajja ow'amaanyi ow'embavu ennyo mu nsonga z'enkyukakyuka. This man led the struggle for 20 years nga alwanagana ne Museveni. Oli ayinza okuba n'ensonga ze zigamba nti oba oli awo yali akolagana naye ebyo byammwe, naye in the public domain tekisobola kuvaawo. This man led the struggle for 20 years. Era Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine asiba akigamba he was greatly inspired by Kano Kizza Besigye. Era mulabanga godfather we mu byobufuzi. Naye era mu mbeera y'emu gwe ssebo oba nnyaba ndaba kisoboka okuba nga Kano Kizza Besigye ali mu mbeera mbi. Era nsaba buli munnayuganda amuteeke mu ssaala. Njagala kano okawulire bulungi nnyo, saagala ogambe nti tewawulidde. Kisoboka okuba nti Kano Kizza Besigye ali mu mbeera mbi, kisobokera ddala, era yaddusiddwa mu ddwaliro. Naye ate mu mbeera y'emu kisoboka okuba nga Kano Kizza Besigye si mulwadde, naye nga bataddewo propaganda nti yaddusiddwa mu ddwaliro okwagala okukyusa bannayuganda bajja ku kye babaddeko. Remember, waliwo ekitambula, waliwo eyabbye enjovu n'agitwalira mu kaveera. Tosobola sanga bantu 10 nga ku 10 batano ku bo teboogera ku nsonga gye twogerako right now ey'akalulu akaakaggwa. Now nze wentiriddemu nti basajja baganye famire, baganye ab'eŋŋanda, baganye omusawo wa Kizza Besigye okumulabako. Amawulire gafulumye mulwadde. Kisoboka okuba nga Besigye sina mulwadde, musajja watu ali mu kkomera, tamanyi bigenda mu maaso, eno bakozesezza erinnya lye okutambuzawo ka diversion. Saagala genda mu biri bigamba nti nabo bayinza okuba beekobaanye ne gavumenti. No, nze nkiresemu eyo perspective. It is very much possible okuba nga this can be a diversion. And it's also in the same way very much possible okuba nti omusajja ali bubi. Nga we need to rally behind these people and demand for the freedom of this gentleman, because tetugenda mujjako kiri musajja yakola. Nze the fact that President asiba agamba nti he was inspired by him, gwe tolina byogenda kunjasamirako nti Besigye mbega. Yes, asobola okuba mbega, naye mu bwambega bwe omukulembeze waffe yali inspired n'ajja okukola ebyalaali. So eyo yo credit njimuwa as one of the great fathers of this struggle. Okategedde oba tokategedde? So abayina essaala, abakuma akabaani, abakutte omusalaba, abakutte rozale, musome, musabe, musabire omwami ono Kano Kizza Besigye. Naye mu mbeera y'emu musabire n'omukulembeze waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine. Just a few minutes ago mulabyeko ku interview emu ne Al Jazeera. Bobi Wine wonna waali Mukama Katonda yasinga okumanya. Ngenda kudda nayo video in full details. Tambuza video eno.